abasomesa wano headmaster ne bombi abaana abazadde abantu ba Allah mwenna abali wano abakulembeze ab'ebiti ebyenjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sookera ddala nja kwebaza akakiiko kaffe Honorable Latif kakulembeddemu n'omulimu ogukoleddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era njagala okwebaza buli ali wano eyerekereza n'asobola okukola omulimu guno wamu ne muganda ngono Ramadhan Lukwago nga bw'abannyonnyodde enteekateeka bwe zitambudde. Ekiri wano olwaleero kyongera kwolesa ebigambo Allah byatumye nzikiriza leero nange mbeereko omwalimu. Allah atugamba fa innama usri yusra innama usri yusra. Waba obuzibu Allah sawo bwangu. Natuuka wano nendaba Sheikh Mugono ne ttiimu wallahi ya Mungu nga basobeddwa ku lunaku olw'omuliro. Naye Allah atugamba nti ewali obuzibu wewabeerawo obwangu. Bigambo ebyo mbyetanira nnyo. Buli kintu lwekinyanguyira nazirayo nga ngamba naye kinagguka kino nga kyanguye. Buli lwekiziba wala ennyo ne ŋŋamba nti Allah nayitako mu kaseera ka impeachment awo ng'akazito kanene, naye olwaleero omulodi mwali mu kibuga. Olaba ne minisita bakubye mu ngalo ddala omulodi mwali. Lulinga minisita wa Kampala ayinza okubira omulodi twali Allah wakuyenza. Olwaleero ebyo sijja bigendamu. Tulina ebitwawulo ebyaffe ng'ebyabatembeeyi ebyaki n'ebirala. Nze ndi kusaidye n'eyabatembeeyi bali eno, bino ebya paaka bino sijja kugendayo olwaleero lwa Bilal. Era nja kusaba buli omu akoze kyonna ekisoboka okuwaayo ettaffaali Allah amwanukule era amuddizeewo birungi byereere. Njagala okuyozaayoza mu kaseera akazibu kano ssebo kyekamuka obuwanguzi bwe tukyatuuseeko buno, kubanga ekyali wano ku lunaku olwo kyali kibi nnyo ddala. Naye kati we tugenda ndabayo muzikiriza mu ngeri ey'enjawulo. Nebaze ba obbi abakulembeddwa mbuga SK mbuga, webale omulimu gwonna gwokoze okunga n'okuwaayo n'obeera omugagga kungulu ne mutima. Biri nabadde nganya okubigendamu naye kambikoneko katono. N'osima mbuga tasobola kukikola ono byaleeta bulesi naawe abantu eyo nvuddeyo manyi mpulira lwengendayo mugamba sijja kugendayo nnyo kale, naye njagala kunzika ebigambo byange bijja kubeera ddala bifunda. Bwe twatuuka wano director of education yaliwo mukyala Namuddu, era alina ebigambo bye yannyonnyola ebyalinga ebiraga nti waliwo ebitaaga okukolebwa ng'essomero terinaggulwawo. Naye olunaku lwajjo twatudde mu lukiiko olukulembera ekibuga ku State Hall, ne mukyala Namuddu mwali ne batekiniko be bali badirekita baani. Ezimu ku nsonga zitulabadde twogerako kwe kuggulawo kwa Bilal. Era alipoota nejja buli kimu kyaliwo nembategeeza nti pulaani eteekebwateekebwa yakuggulawo ku Mandi. Twavuddeyo ng'ekitongole mu lukiiko nga tukkaanyiza nga tetwetemyemu gy'essomero liggulewo ku Mandi. Ekyo twakimaliriza mu lukiiko, naye ne tutuuka ku kyokubiri nti tuyambako tutya mu kulizzaawo. Embaga nti mu kitongole gavumenti ebeera n'ebikwate biraze, naffe tulina emergencies bwe ne zino ne ziri.
ekyo kyo banzizeemu ne baŋŋamba nti ezo ensonga minisita azikolako. Kinkoze bulungi waali wano nsonyiwa okusongamu lubaalewo nsonyiwa okwogera ku lubaale amiiro naye lugero Luganda lubaalewo omulamu tasamiriro ekyo kyogedde nga muzzukulu wa Mugema. Kakati ebisinga ku ebyo ekitongole naalyagadde nkikiikirire ng'omuloodi bw'abeera naye baŋŋambye minisita ne ŋŋamba kale ate kikoze bulungi baminisita bali babiri tuliteekwa kuba ddene eryaffe ery'ekibuga sinza anaalisumulula naye nze ne ŋŋamba ng'omwana owa Biraali ng'omwana wa umma nga nze Lukwago Erias nange kanze nzire ku sayidi ey'obuntu ng'omuntu mu busobozi bwange nga bagamba akasukali aba nalyo takola ki taba muti. Neŋŋamba nti kale naye kanzijeyo no miliyoni 2 za kashi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Era njagala kuleka nga nzitaddeyo wano yakusaba Stripe ojjozireete baziwandiise wano. Era nalabikiddwa ndowooza kubanga nalowoozezza nti ngule emifaliso ninga kubanga mmanyi abaana ebyetaago mifaliso kubanga abaana isike embuga bandi mutuwadde ebintu by'emifaliso ng'ate ebyetaago ebirala bikyaliwo. Nibazaale eyandabisize yansobozesezza nanga nti akasente ako katwale mu kashi kayambeko wali. Njagala kunzika ebigambo byange Honorable Minister nga nsaba misana gwakanga ndi wano. Ekyo kya masomero kiyitiridde. Yes, wano tusonda okuzzaawo Biraali naye obweraliikirivu bukyaliwo nti walabika waliwo ebikolwa ebikolebwa abantu ab'emyoyo emibi abookya amasomero gaffe. Okwo okulowooza abamu kwe tulina okusinziira ku bye tulabye. Kubanga natuuka wano era bwe mbuuza olukiiko njogera misana nga ne Sheikh Amogono waali ga nti waliwo abaawulira ekintu nga kibwatuka era ekyaddirira gwe muliro okutuntumuka. Naye neebuuza abaana baali mu ddalasa bali kitundu ki bali wano awajja weewali naye bagenda okuva wano okutuuka olinga omuliro ekizimbe omwemu yo eweddewo mu ddakiika mmeka ezo wegaba amasanyalaze nga gaba g'amaanyi yega amasanyalaze gookya kiro amasomero gonna gawujja kiro gajja kiro. So ensonga zino Honorable Minister njagala okuteekawo obunakuwavu bwange n'ennyiike nti poliisi tezikutte n'amaanyi geetaagisa okunoonyereza n'okutubuulira ddala ekyekituufu n'okulaba embeera eyo tugikwatako tutya okulaba nga tukuuma abaana baffe nga balamu. Nze ndi muzadde njagala okumaliriza ebigambo bya ndi muzadde ate ndi Saalongo. Abamu tukuliridde emyaka osobola n'okubeera ne pressure tujja kubeera nga wakanga weeraliikira nti oba omwana wange mulamu essaawa yonna balangirira nti essomero likutta omuliro pakati bye tulimu nyabo head teacher we nabisunsa bye tulimu bye tutya bw'owulira nga waliwo abaagala essomero okulisalako ekitundu ery'ennabisunsa ekiddako okya n'ogamba nti bayinza tukumako omuliro batwale ki ettaka era netandika okweraliikira nti abaana baffe abali ennabisunsa bali seefu abali ku Biraali bali seefu wano ku Kibedi bayaka omuliro Green Times Good Times ekawala muliro oluddawa muliro. Honorable Minister emiriro gifuuse emiriro abazadde na ffenna tuyayanira solution eryemu kulaba nga ekyo tukikolako tusobola okufuna embeera enywevu egumya abazadde gy'abaana baffe bali seefu. Sijja kusingako awo Lord Councillors na buli muntu yenna akuŋŋaanye wano ku nsonga eno bwe twagitegeera ku lunaku olwa Sande twasula wano ne muganda wange Ramadan n'abakulembeze abalala. Bino ebigenda mu maaso kikolwa kirungi nnyo ekikoledde olwaleero okulabika nga tuvaayo ng'akakiiko bwe kaatuula ku bbalaza okulaba nga tubaako omulimu gwe tukola ffe bennyini nnyini
kino kitujjukize obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abantu ba umma. Bwe bibeerawo bwe biti tetulina kukwata ku ttama ne tugamba twekubagize azifu tuli bamulekwa, tetuli bamulekwa. Ebigenda maaso mu nsi mubiwulira, waliwo agambye awo nti Haji tova ku muzindalo nga tutubulidde bya Ukraine na Russia. Ekyo kijja kuba kya mulundi mulala, naye katukozese ebya Ukraine ne Russia okwejjukiza ku kusomoozebwa kwe tulina ng'abantu ba umma. Mu mwaka 2011 mwalaba ekyali e Libya, mukadde waffe Muammar Gaddafi Allah gyali amusaasire, baamutwala nga kaguddeyo. Bwe yasooka Iraq mu 2003 ne bakuba eggwanga ne balisaanyaawo, Libya ne bagikuba ne bagisaanyaawo, Palestine bagikubye bagisaanyizaawo, wonna nga waliwo common denominator alyomu eggwanga eri America. Olwaleero tetwawulira awo wonna obanga kutuwa sente leeta waaka, awo wonna tetwawulira mawanga bwegegatta kuvaayo kuvumirira ggwanga eryali lulumbya amawanga ago. Munfuna bulungi, tetwawulira NATO bwe yavaayo kugamba nti tugende tulumba mu America kubanga akubye Gaddafi. Tetwawulirako banka bwe zateekewako nvumbe ez'Amerika n'ez'amawanga amalala kubanga baali bakubye Saddam, bakubye Palestine. Olwaleero ensi yonna yonna evuddeyo erumbye Russia, si lwakuba nti tugamba Russia kyakola kituufu, naye lwakuba tugamba nti waliwo lwe baakola ekikyamu ku muganda waffe ensi n'esirika. Kino kitutegeeze okusomoozebwa kwe tulina nti ffe bennyini omuntu ali wano olwaleero gwe wennyini gw'olina okwerwanako, amawanga amalala gakulabanga mulabe. Era buli lwe twegatta awamu kiruma abalala ne kyetuteekeddwa okulabika nga tukola. Njagadde kuyita mu Russia ne Ukraine nga mbajjukiza ebizizo ebitukolebwako n'okulyaza amaanyizibwa kuba erayini gye mmanyi eyawaaka, mbalaga obwetaavu bwe tulina, ate nsiima akakiiko kano omulimu gwe mukoze okulaba nga muvaayo okukunga abantu. Teri muntu agenda kutukolera mulimu guno olwaleero, teri okujjako ffe bennyini. Gye tubeereyo mu Paalamenti, nze mwogezi w'akabondo k'ababaka ba Paalamenti abasiraamu, twebaze Allah nti waliwo weevu eyajja mwagiwulira, naye waliwo weevu eyajja oba oli awo gye mutaatunulako nnyo. Sebe muganda wange Ramadan simanyi weevu eyakuleka, naye weevu eyajja mu Paalamenti yaleeta omanyi we yandeka sebo nagwa neze ngamba weevu endala mu Paalamenti gye tuli bakama bange. Twebaze Allah nti weevu yaleeta ababaka ba Paalamenti abasiraamu ekitabangawo, era bwe tubeereyo tukyenyumirizaamu. Olwaleero okuva ku babaka ba Paalamenti nga 30 abaaliwo, tuli mu babaka ba Paalamenti 5 olwaleero. Twebaze Allah olw'ekyo. Kati mutulage waaka era gwe tuleeta. Njagala okwanjula mu imaamu wange mukadde wange Haji Mutumba, era nkusaba bakadde bange bajjeko wano. Haji Mutumba ye imaamu wa Paalamenti, ate obbi wa Bilal ye yadda mu ngatto za Haji Latif Sebagala. Era Haji Latif tukwebaza omuzimbo gwe wakola, fe abali eri tugweyumirizaamu. Ono ye imaamu wa Paalamenti bwe tutambuza emirimu saidi awo. Tutambudde n'omumyuka waffe, omumyuka wa imaamu muganda wange Hassani Kirumira Lukalidde yamyuka imaamu waffe, musajja ava katika mu Luweero eyo. Ebutambala eyo tebwa bato, era abantu b'Ebutambala ng'ojjeko okulonda obulonzi omubaka omukyala abakiikirire mu Paalamenti, naffe bwe twatuula ng'ababaka ba Paalamenti abasiraamu ne tugamba omulimu gw'okukuuma ebyama byaffe, okuwandiikira akabondo k'ababaka ba Paalamenti abasiraamu, tugenda kukwasa omukyala Hajjati Aisha Kabanda Nalule, ye muwandiisi waffe. Omumyuka wa sekretari general wa kibiina kiri ekya NUP kati alabika yakuguka bya kuwandiika. Leeta waaka. Bakadde bange, ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Paalamenti tuli bangi nga bwe mbagambye, naye emirimu gibeera mingi. Mukulu waffe Haji Asumani Basaalirwa, ate omukulembeze w'ekibiina kya Justice Forum, ye ssentebe waffe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, era kajje ensonga zonna akazindalo gwe ngenda okukawa abayimuleete takbiira bw'abanga ssente bajja, ate ng'ava mu Paalamenti, ate nga ayina waaka yamuyise, tayinza kuyita ate atalina waaka. Asumani tonswaza, teekawo embeera abantu bamanye nti abasiraamu mu Paalamenti temuzayo. Allahu akbar. Asomesa ki oyo wano? Era bakadde bange, kati obwobwogezi kanguwe mukama wange Haji Asumani Basaalirwa ne bakulembeze bannange, ekiddirira yaba atambuza ensonga eyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
ona basalirwa nga tonnatandika kati ni bano kambayite bajja. Twebaza Allah kakati enteekateeka eno bakadde baffe nsaba tuwulirize obubaka obuva mu setteeserezo w'eggwanga okuyita mu mukulembeze waffe Erias Lukwago basalirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema mkade wa famili regional kadhi abakulembeze abali wano mu bitiibwa byammwe mwenna ebyenjawulo. Kuzanga sina bakwogera bigambo byange, njagala mukkirize ababaka bano abali wano lw'abannaffe buli omu yeeyanjule abeeyoko n'akagambo bakamu oba bubiri. Nze nja kuwa obubaka obusembayo. Kansookere ku omubaka ono, sijja kumwanjula, ajja kweyogerera. Asimanyi b'eddakiika 5 zinaabamala naye mukozese ennya mwenna inshallah. Asimanyi tomwesiga buli mwenna mu paalamenti. Bakulembeze bange nga nkulembeza amiru waffe, amiru umma, mwenna sigenda kumenya mannya mbateekamu ekitiibwa. Abakulembeze b'essomero lino bamaama ne bataata ne bannyinaze na mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangambye kweyanjula, yenze Narole Aisha muwala w'omugenzi kati Haji Kabanda, yanjazika erinnya lye n'embeera Aisha Kabanda. Ndi mubaka omukyala akiikirira abantu b'e Butambala mu Parliament ate nga kakiiko ak'Obusiraamu, nze mwandiisi w'ekibiina ekyo. Obubaka bwaffe Esomero Lya bwetisse naye babadde bampita mu Lukwago mwannyinaze bwe twasoma nayongerako nti ate nno era yamuyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyawangula obululu bwa luno olwayita bwa pulezidenti waffe ataalangirirwa Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu muzzukulu wa Kayiira. Kaakati olw'ettuluba eryo bye bye ngenda okwogera, mbadde awo ne nkola lipooti nti bannange ndi wano ku ssomero ly'Abasiraamu, Mukama wange ankubidde nga tutudde awo. Nanga nti mwagenze ng'akakiiko ka Busiraamu naye n'ebendera ya NUP gyogerere. Bwe kityo Mukama wange n'agamba nti ku lwa NUP tugenda kuwayo akakadde kamu wano olwaleero nga ngenda koleka Ajajayisa kiwulidde bulungi. Ku lwaki? Ku lw'ekibiina ekyawangula obululu bwa Kayita. Ekyo kiddako. Mugenda tuwasere mmeka? National Unity Platform. Mutuwasere mmeka? Akakadde kalamba ssente. Olwaleero wano zirika. Njagala kashi olwaleero abapulenge zigenda kumala mu oluvannyuma. Kuba kino kyangu ya inshallah. Shafiki yongerayo ku bugundi tabuyaje yongerayo ku buntu buno bufuuyira. Zatambulire ku ssimu mumpe namba y'essimu ziteekako bu Izenra. Gende wa Honorable Latifa wakolage emmeza ennyonjo. Singa ndo wa Honorable bonna mukola bwe mutu kati gwe genda ogira osasula n'ono tulabe zaatuwa oluvannyuma otuweza Parliament. Aje Taisha genda wali Honorable Latifa. Ulileeta buno obuntu bwefuuyira bamemba ba Parliament. Wallahi lero balina. Alhamdulillah. Gatano gonna gazze. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ogenda kumpezizo de. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe, bakadde baffe amiru umma ne bakadde baffe mwenna bamashayikh abakuŋŋaanye mu kifo kino, bahaji ne bahajati, erinnya eryange nze Abdul Nur Mahmud Mutumba, ndi memba wa Parliament akiikirira ekitundu ekiyitibwa Kiboga West. Kino kyekisanja kyange ekisooka. Omwanjuzi yayanjudde bulungi nti mu kifo kino abantu ba buli kika bakola ki bwe bali. Ndi obbi ow'essomero lino era Sheikh Muhammad Kamoga y'omu ku basomesa abansomesako bano. Ndabye ne mukadde waffe Sheikh Uthman naye yansomesa. Wa alaikum salam. Ate nga mukoddomi wange naye ate yansomesa wano mwaka gwa 80 naye ate nava wano ngendako ewaffe eri ekiboga nga watandiseeyo ebyatandikayo ne tulwana olumwaka mulamba 83 era nenkomawo wano 84 neva wano nengenda kabowa hidayatu n'ebirala. Bakadde baffe nga bwe twazze ne mukama waffe era yagenda okwanjula ensonga omulimu gwe twekozeemu obwedda, saagala kwogera bigambo bingi naye nyina kyenjagala okusaba mukadde wange
Sheikh Kamoga ate alhamdulillah twebaza nze bwe mulaba buli lwenzija wano nzijawo takyukangako n'okuva mu kirana mu gumulo nakola ki ogyeko okubeera n'ebirevu ebyeru naye asigala ng'afaanana nga bwe yakola kyekyo nakyo kyengera sebo mukadde waffe enebeera entandikwa y'okutukuŋŋaanya ffe abanafunzi bawana aba Bilal kubanga n'ekifo kyaffe kikuze kyetaaga okuteeka ku mutindo omulala ku mbeera y'ensinga bwekola ki bwefaanana tufune nga hadara wano twekolemu omulimu ekifo kino tukikyuse enebeera entandikwa inshaallah. Obubaka obuvudde Kamwokya butuuse wali eri Hajjati Aisha Hajjati Asfa obubaka bwaffe bitwale ija namale obubaka bwaffe butwaleyo Zaamu Mutesaasira obubaka bwaffe butwaleyo Zaina Nanfuka obubaka bwaffe butwaleyo Zaamu Nakiganda obubaka bwaffe butwaleyo Hajjati Nusura obubaka bwaffe butwaleyo Hajjati Sumini obubaka bwaffe butwaleyo Hajjati Halima Mbabazi obubaka bwaffe butwaleyo Hajjati Safina Siddiqi obubaka bwaffe bw'emitwalo 5 nawe butwaleyo obupapula bukwasaawo na Latif tugende maaso bakama bana. Bismillah subhanahu wa ta'ala oyo atulese wano olunaku lwaleero ku mulimu guli nobo ogw'okuzimba essomero lyaffe. Ekasabye Allah subhanahu wa ta'ala atuweeremu khairan ebigendererwa byaffe byonna tubifune inshallah. Bakadde baffe yenze Honorable Kirumira Hassan Lukaridde nga nze ndi munnabulemeezi nga nkiikirira abantu be Katika South mu Parliament. Pozi n'ekirala nze Deputy Imam ate nga nva mu kibiina kye bayita National Unity Platform. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Bashir yamaliriza katugeze wa Honorable Asman basalirwa. Protocol nabadde njanjudde abasiraamu mu Parliament y'e11 wadde nga batugambye nti situze kusaasira naate ekiba kya bulyaza amaanyi akabondo k'ababaka abasiraamu obutasaasira. Twagala kusaasira management, administration, abayizi ba OBs n'abantu mwenna olw'ekizibu ekyatutuukako wano ku ssomero lyaffe. Twagala kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugumye era atutuweze muteekateeka eyo. Ekyokubiri, Nalukoola abadde ayogera wano n'abalala nga bagamba nti poliisi oba gavumenti etubuulire baani abookya amasomero. Njagala basaba nti okuva n'olwaleero tebeerayo omuntu addamu kwogera kigambo ekyo. Poliisi oba gavumenti teyina busobozi bunoonyereza ku miriro, tebuyina. Saagala gamba nti tebaagala, naye katukkirize nti obusobozi tekola ki, tebuyina. Kiringa gamba nti gavumenti ereete ripooti ku batta abasiraamu, eyinza ogireeta? Obusobozi tebakola ki? Saagala gamba nti tebaagala, sigenda kukyogera, naye katukkanye nti tebakola ki, tebalina busobozi. Therefore buli omu ali wano oteekwa kwefaako. Bw'obanga olina enteekateeka yonna gy'osobola okukola okwekuuma, weekuume. Naye bw'ona alowooza nti gavumenti egenda kukuuma, nti gavumenti egenda kuleeta lipooti ku kyo ky'amasomero, olaba mpaka kati temanyi baayokya buddo, ate nga buddo ssomero lya gavumenti. Gwewe Bilal mbolozi egenda kujja wano ekugulire. You're just wasting time. Therefore njagala kubasaba nti bwe tuba tuli wano tukkirize nti obuzibu bwazze era tuteekwa bwekolerako, era nga puroguramu bwetambula buli omwaka enyigiremu. Obuzibu buno bwe bwatuuseewo, mukama waffe Speaker wa Parliament twamutegeezezza, era bwe twamutegeezezza nakkiriza n'akola order ey'okutuwa amabaati 10. Allahu akbar. Era onoosebagala njagala kuwa bweyamu nti amabaati tugenda galeeta. Saawa zibadde 7 mbadde nzija wano ne mukubira essimu n'akonfaminga era n'aŋŋamba nkiranga. Eyo Parliament official.
naye njagala kuteekawo ngola ndala, njagala kumusikiriza naye ajje wano. Lwaki? Mulabye agenzeeko mu bakatuliki n'alekayo miliyoni 10, yaliko simanyi we waffe ye Busoga eyo n'alekayo bazaali miliyoni 5. Kati ngenda mugamba era bw'ababuuza mumugambe, ngenda mugamba nti baŋŋambye ebiraali okyaleyoko. Kweri anajja wano n'atabaako kyakolawo okwongera ku amabaati 10 sisuubira. So ekyo nakyo tugenda kukikola inshallah. Ng'abaka ba palamenti tuleese emiliyoni 5 ku mulimu guno ogwaleero tugenda okukolebwa, ze tugenda okwanjula wa mukadde waffe Honorable Latifu Sebagala. Njagala kusembyayo ebigambo bino nga situnaba kujja wano tubadde ne meeting aka executive. Mu meeting eyo mubaddemu ebintu 2 betwagala okusaako essira. Ensonga esooka ya Islamic banking. Twamala okukkaanya nti mu Uganda mubeeremu Islamic banking. Naye tukimanyi nti waliwo bannaffe abataagala Islamic banking ejje wano. Era babadde bakola enteekateeka yonna kuba etteeka lyayisibwa, buli kimu ne kiyisibwa, ne tudda ku level ya regulations zigenda kukolebwa zitya. Twakibanja mu palamenti eyaggwa fe abaaliyo, neeno twagala gitandikako. Njagala kwebaza mukadde waffe Honorable Latifu Sebagala, buli lwe twayimukanga mu palamenti nga twogera ku nsonga ya Islamic banking. Naye nga bebikwata ku bintu by'abasiraamu wabeerawo reasons ez'enjawulo. Basooka tugamba temuyina bayivu. Lisiti Latifu oyo n'azikwata ne tuzitwala ewa Speaker. Kakati ne bagamba nti lisiti tetuziraba. Speaker n'atuyamba, amanya n'agasoma ku fulo. N'agamba lisiti esobola okubula, naye katulabe likodi ya palamenti bwegenda okubula. Kakati tukyabuuza obanga buli kimu twakiteekawo, lwaki tewali Islamic banking? Honorable Asman, ekibuuzo ekyo lowooza kasooke nfune ssente zino Islamic banking mwogereko inshallah enkya. Waliwo abagala okudduka, ekibuuzo ekyo njagala okiwunzike bulungi ekya Islamic banking. Waliwo abali obubyawo ndaba miliyoni zenga 5-6 gibulwadda, ndaba wali Ande Simon Kansala Kolo, Sheikh Abdul Dawulira, ndaba Dr. Lujjaawo, mbalabaawo lisiti nakoze empangu njagala kutandika etole salaamu. Kakati olwo yaddi Islamic banking. N'olwekyo bonna be basomye tebeera agenda muwulirize ebigambo bino dakika 2. Twagala kusaba abakulembeze baffe mu platforms ez'enjawulo ze muyina, tujja kireeta mu palamenti naye namwe mutuyambe mutandike okubuuza ekibuuzo kiki ekiremeseza Islamic banking mpaka kati. Abantu bali mu bwetaavu, abantu batidde okugenda mu riba.